Alright, mbaaniriza nnyo omuweereza wammwe nga bulijjo ye nze Becky, mbaagala nnyo nnyo mwenna wasinzira okubeera nga olaba akatambi kano oli ludda wali mitaala w'amayanja, oli mu nsi yaffe Uganda, wa wonna w'oli misana oba kiro w'oli mu kulabira akatambi kano nkugamba nti Yesu Kristo akwagala nnyo era Yesu Kristo yeebazibwe. So eno ye pati yaffe tugiyita esembayo, yes, esembayo naye ate tugenda kubeera ne paati eyo paati tujja kubeera nga byonna bye tubadde twogerako ku bannabbi b'obulimba nga tubikungaanyiza wamu tubeere nga tumaliriza. So yeeyo paati naye nga yeeno paati egenda okubeera nga eddirira esembayo naye ng'ate eri yo tugenda kubeera nga tusamarayizinga bye tubadde tukola ki, bye tubadde twogera. So paati eyasembyeyo nabadde mbagamba nti nja kubannyonnyola, nja kubabuulira ne mbagamba nti nja kuba mbabuulira. Ka nkwate akazindaalo kano mu ngalo so that eddoboozi liveeyo nga liri bulungi. Nabadde mbagamba nti nja kubabuulira engeri bannabbi b'obulimba bano gye baalagulamu oba okitegeera. Kati nga paati yaffe eyasembye eyabadde ey'okubiri eno yakusatu bw'atannaba giraba eno teyinza kubeera ng'ekuyamba. Wanandisabye oddeyo olabe esooka, ey'okubiri olabe n'ey'okusatu. So tuli ku Becky Media awamu ne channel yaffe endala eya Healing and Deliverance. Era waliyo bye tuteeka ku Healing and Deliverance Ministries ne tutabiteeka wano. Waliwo bye tuteeka ku Becky Media ate ne tutabiteeka eri ku ki? Ku Healing and Deliverance Ministries. So wandibadde osubscribinga ku zino channels zonna bbiri osobole okwekuumira mu mwoyo. Era ffe wano tujja kubabuuliranga obutukuvu n'obutuukirivu tubawonya endwadde mu mubiri ate era ne mu ki? Ne mu nsi ey'omwoyo obeere ng'oli soba bulungi. So luli twalaba mu Matayo 7, kaali akanyiriri ka 15 mpaka ku 2 nga tugamba nti nno bannabbi b'obulimba tuli bategeera ku bikolwa byabwe tetusobola kubiddamu byonna, genda olabe paati esooka n'ey'okubiri katudde ku eno ey'okusatu. So bwe tumala okubategeerera ku bala byabwe byonna bye bagambye ne tugamba nti balagula bwe bati. So ono nnabbi w'obulimba bw'otuuka bw'ogenda n'akugamba nti ntunula mu maaso face to face, abasinga kino bakikozesa nnyo era eyali agenzeyo ndowooza osobola okujulira oba osobola okubaako ky'okomentinga wa mu comment section ebeera nzigule 24/7 ku lulwo ayagala okubaako ky'obuuza, ayagala okubaako ky'owabula. So bw'otuuka nnabbi w'obulimba ono akugamba nti ntunuulira face to face, okitegeera ekintu ekyo n'agamba nti ndaba kati bw'akugambira nti wano ndaba, jjukira ensi ey'omwoyo edduka sipiidi, kye tukolera mu nnaku nga 2 mu nsi ey'omwoyo kitwala essaawa ng'emu, nti wano wakugambira nti ndaba gino emyoyo gibadde gikutambulirangako nga bwe twalabye mu paati esooka, endagaano ezo embi ez'ekika naffe ze tukula nga tweyingizaamu nga tetumanyi oba nga tumanyi, kati ziba zimubuulira buli kimu wano ng'abikugamba ng'akugamba nti ndaba mu butikitiki obutonotono emyoyo egyo egimutambuliramu egimukozesa giba gimaze okukkaanya n'emyoyo gino gye wakula nagyo nga gimubuulira buli kimu. N'alyoka akugamba ekyalo ky'ewammwe, n'alyoka akugamba ba anti bo, ba brothers bo, ba sisters bo, n'alyoka akugamba nga obulamu nga bwe bubadde, n'alyoka akugamba ekyalo gy'ova, kugambe nga nnabbi w'obulimba yatuuse okukulagula. Nina notebook yange wano eno naawe wandibadde ofunayo kubanga bino byetaaga, oyinza okuba ng'ojja kwetaaga okuddamu obbiwuliriza. Ate sharingirako ne munno kubanga bino abyetaaga. So kati n'akugamba nti ndaba, n'alyoka akunnyonnyola buli kimu nga bwe wakula, ennyumba yammwe butya bw'efaanana, n'alyoka agamba nti ewammwe temufumbirwa, ate n'alyoka agamba nti ekikusumbuwa kye kino, n'alyoka kugamba biba bingi tetusobola bimalayo by'abeera akulaguddeko. N'olyoka ogamba nti waawo, ono omusajja wa Katonda kituufu ono omusajja wa Katonda, naye ng'abeera tabeerangako ki?
musajja wa Katonda. Just emyoyo giri egimukozesa n'egigyo egyakula naawe gitagyaba Katonda gye gimubuulirawo n'alyoka akuziba amaaso n'alyoka akubrainwashinga n'otegeera nti eki ye Katonda mwennyini amwogereramu naye nga tekiba kituufu. Tekiba kituufu, weetaaga omwoyo w'amagezi. Abeefeso 4:14 genda osomeko awo katonotono olabe Bayibuli kyetaaga nti twetaaga kubeera nga tutambula n'amagezi. Twetaaga okubeera nga tutambula n'amagezi. Tutambulire mu mwoyo. Omwoyo ajja kugamba nti eno gy'ogenze teri kubeerawo kwa Katonda. So ne tugamba nti Bayibuli etugamba nti si buli ayita nti mukama wange nti yaliyingira obwakabaka obw'omu ggulu, wabula oyo akola kitaffe ali mu ggulu oba oyo ali mu ggulu by'ayagala yagenda okuyingira mu bwakabaka obwa Katonda. Bano bannabbi b'obulimba boogera ku Mukama, boogera ku Katonda, bamwogera naye nga gwe boogera Katonda waabwe si gwe nsinza, si gwe osinza, si ye Katonda wa Isaaka, wa Ibrayimu n'owa Yakobo. Basinza Katonda waabwe. So tobula ng'omaze okuwuliriza obubaka buno busheyaringireko munno abwetaaga, mugambe nti munnange Katonda akwetaaga, vaayo eyo musabire mwegayireko kubanga bw'otuuka eri bakunaaza obwongo ne bwe twogera wano eno oba tusobola bitegeera ng'omwoyo takuyambye, ne bwe tunaalajjana tutya oba tusobola bitegeera, wabula nti Bayibuli etuuka n'egamba nti bangi baayitibwa naye abalonde batono. So bw'obeera mu abo bino ebigambo bye nkugambye n'obiwulira n'obiteeka mu mutima gwo ojja kusobola okwawula ekibi n'ekirungi ku bitalina eby'omuwendo omungi ku bitalina muwendo. Ojja kusobola okuvaayo ne waba nga waliyo omuntu wo musabire mwegayireko asobole okuzibuka amaaso aveeyo. Nange nali omu ku abo naye Omwoyo Omutukuvu yangambanga, yayogeranga nange ne nsobola okuvaayo Katonda n'antuma ne nfuukira ddala ow'eddembe era nga kati mpeereza Katonda omulamu owa Isaaka, Ibrayimu ne Yakobo. Naawe osobola. Right now Katonda ffenna atusuubira okubeera nga tuli basumba. Katonda ffenna atusuubira okuba nga tuli babuufu nga emyoyo gyaffe tuli ku level ya waggulu kubanga Katonda bangi be yayita okumuweereza baava ku mulamwa, bali ku byabwe, baagala nnyo ssente okusinga Katonda, baagala nnyo okumanyika okusinga Katonda. So Katonda akusuubira okubeera ng'ojja kudda mu kifo ky'abo abantu oweereze Katonda mu mazima ne mu bwenkanya, obuulire abantu enjiri ey'obutukuvu n'obutuukirivu, anaagiwulira agiwulira, n'abatayagala ajja kuzikira. Naye nga Katonda aba takuteekako musango kubanga obeera wababuulira enjiri ne bakola ki? Ne bagaana. So kansuubire nti otegedde bulungi. So tetugenda kuba nga tusukkawo wano wabula tusinkane mu pati yaffe nga nkunnyonnyola bw'obavaamu okola otya, bw'oba wali obabaddemu otegeera otya nti wasumuluka kati oli wa ddembe, ye bw'oba ng'obavaamu nga bagamba nti ogenda kubonaabona okisolovinga otya n'otabonaabona, ye bw'oba nga okyaliyo oba nga naawe oli musumba okyaliyo ng'olabye vidiyo eno ogenda kukola otya okubeera ng'ovaayo ofuukire ddala ow'eddembe mu Yesu Kristo. Tusinkane mu pati yaffe eddako, mubeere bulungi, mweraba, tetusobola kusukkawo wano ku lw'obudde.